Ekifo kino omuli obutebe obukalu mwe mubadde mulina okutuula kanso ya disitulikiti y'e Kamuli. Kyokka bakkansala leero bagyepenye ne basalawo batuule mu muti olwa disitulikiti okulemererwa okubasasula ssente z'entambula ko n'ensako erina okubaweebwa buli lwe batuula okuteesa. Kino kiwaliriza sipiika wa kanso okusazaamu olutuula luno olw'okulemererwa okuweza omuwendo ogw'essalira. Bakkansala obuzibu babutadde ku njawukana wakati wa ssentebe wa disitulikiti ne sipiika. Nze nsaba bwa busabe nti baawule personal desires dayiwe n'emirimu gya disitulikiti. Currently Kamuli disitulikiti teri kutambula kubanga sipiika ali kwenda entebe ya chairman nono chairman ali kugezaako okudifendinga enankani ekifo kye. Abakulu titubabwaineku bali tuweereza ba messages kanse bairetandika kusaaga ina butidiri munana badyaninze between the future of the district. So olwaleero twenda kumanya abandi bakolera district bakolera abantu ba district eno Kamuli kuba bulungi okolera ndadayiwe. Bano bagamba nti nkayana zino zizing'amiza empereza mu bantu be bakulembera. Abantu bano balina tageti bale basupendingenga tulabe kulinga ku byo bakoze tulabe kulinga ku committees kuba abantu abandi tibatyama ku committees bicha edindi kuti ebintu byekompayirinze ebya last financial year bilyawo kwota wanu eyawaho eryawo mpera no tuli mu kwota tu bwe tuba tulina bye twogerako bali ku defendinga abantu abafu bali kuyiwa obuyibu bwa district batandika okukuta nabo bwe kibeera tubakobeku. Noweti Nangobi kansala omukyalo w'abavubuka obuzibu abutadde kuba ekikugu ku disitulikiti yaabwe abeefudde kyesirikidde ne batalungamya ku mbeera eriwo. Omu ali kwenda okulya ate buli muntu alikulwa n'emyaka 5 giri kuwaaku aye ali kugola kino ewaka kyajja okwagaana nga tetuliweereza bulungi bana Kamuli abaatulonda ate nga baatulonda ku dateesa tikweza bya bugaiga waka kawo yagaana kawo nga taligambagana na bakkansalazi taligambagana ba sipiika taligambagana na district chairperson obunanga ekibawula kulya. Ye ssentebe wa disitulikiti Maxwell kuwembula asongebwamu olunwe ebyogerwa bakkansala abyeganye. N'olwekyo nzira bwe ndi kulwana kubanga munange ninze namubeeka ku mugongo namuleeta namuguza ba honorable councillors bamuwa bwa sipiika nasaba bwa chairman era bwe ndi kuwerekezaamu nzira kayiri lutalo naye lwa buyinza lwe ndi munaye. Kuwembula oluno alusonze mu sipiika okuba nti azze akyusakyusa entuula za kanso n'atuuka n'okuzitambuza mu bifo ebitakkanyiziddwako. Aye nenda kubeetondera ku kintu kirala nti muzunziibwa atiere aye ng'oluyisi birimu individual interest ediri selfish. Kyokka ye yeewozezzaako ng'agamba nti ensonga zino baazikkiriziganyako kale nga ssentebe ali mu buzannyo bwa jangu onkwekule. Bwe tuba mu kanso tituba na biseera bitegeera bizibu by'abantu ino eby'enkizo aye bw'ojja mu kitundu nali nenteekateeka ndi bwemanjire mu kitundu nti njire namwendwa niki amaani waathiri ow'ekitundu ekyo n'amagombola agalina eno tubawa omukisa baaweerezaako baakola ne ripooti era baakubye boogera. Ono wadde ng'akkiriza okwegwanyiza ekifo kya ssentebe wa disitulikiti ategeezezza nga kino bwe kitayinza kumuleetera ate kukotoggera mirimu gya kanso. Ebyoboogera mukoli byabufuzi ebyobufuzi tebabiyita mirimu ono tulikola mirimu kanso eyitibwa sipiika kanso teyitibwa candidate niwe mba ndikwenda bwa chairman 5 bwaki tibigemagana na mirimu gya disitulikiti so nze ndikola mirimu gya disitulikiti nga sipiika ebyokunoonya obululu ebindi biba kumbali. Nassa Mukiibikawo wa disitulikiti eno obuzibu abutadde ku bakkansala okuba n'ebigendererwa ebyabwe. It is not true that the honorable councillors were not paid. This council which was supposed to sit today was fully facilitated, only that it was not able to sit because of some unresolved issues. Kanso nnyingi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo zizze ziyiika olw'enjawukana wakati w'abakkansala sipiika ne bassentebe ba zi disitulikiti zaabwe nga bwe kituuka mu biseera by'akalulu ne gujabagira.